omuyimbi Akon gavumenti ya Museveni mbwe yagala kumuwa ttaka emukono emuwadde se yagala kuba n'ekyapa kifulumye Museveni amuwadde ettaka simanyi oba Museveni wano mu Buganda alinawo ettaka lye kuba nalirowooza Ssaabasajja Kabaka ate alina obuyinza obugaba ettaka mu Buganda nandirowoozezza ti Ssaabasajja Kabaka yalina obuyinza ku ttaka eriri mu Buganda erisinga ne Museveni amuwadde ettaka ogutaalibadde musango mbwe agenda ku investinga ajaju ne bannayuganda Museveni gwe gavumenti ennamba olemeddwa tujuna gwatusoloozamu omusolo olemeddwa tujuna olemeddwa tukulaakulanya olemeddwa tuyamba olemeddwa tuwa bye tulina okufuna nga services Akon omuntu omu atalina munnansi atabeerangako na wano wiiki nnamba mbwe yagenda okujja atukulaakulanye Akon mbwe yagenda okuva e Senegal atajja akulaakulanye bannayuganda omuntu sekinoomu nga gavumenti ennamba elemeddwa tukulaakulanya nga gavumenti etusolozaamu omusolo elemeddwa tukulaakulanya mu Akon omuyimbi ow'e Senegal ng'alina obutuuze mu Amerika mbwe yagenda okujja otukulaakulanya naye mbagamba mwegendereze bannayuganda omanya waliwo omulyo wano waliwo omulyo ogw'okubba ssente z'eggwanga nuwulira bo bazinvestinge mbu Akon ya investinze gye bamukozesezza waliwo omulyo ogw'okubba ssente z'eggwanga kojja omugezi nsanyusa okukulaba gitambuzi ogw'okubba ssente z'eggwanga nga baziyemu Akon mbu Akon ya investinga kumbe Museveni ya investinga nga batera okukola musimanya Kagoda azimbye ekizimbe natete nga kya muhoozi musebalamu musimanya gundi semanya gundi nga batera okubikola kati waliwo omulyo gw'okubba ssente z'eggwanga bwe Akon agenda kuleeta enkulaakulana mu Uganda gwe gavumenti ennamba gy'olemye okuleeta nga lusolozaamu n'omusolo gw'omuntu asolooza omusolo olemeddwa tuleetera enkulaakulana gavumenti ennamba mbu omuntu ave Senegal ajja atukulaakulanye ng'ate muntu sekinnoomu muleke tujye gyembukanirako natusiriwalirako bajjega mmwe muleke kwagala kubba ssente za ggwanga mu buntu obutayambe mu buntu obutonotono mu nsongasonga obutonotono nga mulinje bannayuganda nti muba wa gold kumbe muba wa gundi mpumbu mu mutu wa gold kumbe mutu wa mpumbu mulemeddwa mmwe tukulaakulanye mwoli ave Senegal ajja atukulaakulanya omuntu sekinnoomu nga gwe gavumenti olemeddwa tukulaakulanya otubba bubbi kakati Akon ajja azimba beach emukono wajja kuzimba kibuga kuliko beach kuliko bisemaduka today in Uganda nga tuneetaaga zisemaduuka kubanga sisuubira nze yeekolera itongwa kubeera na busobozi bugula mu semaduuka era mu byereetedde byammwe bagagga nze itongwa nina n'obusobozi nze obugenda okugula deka apple mu supermarket n'embanka yoyezza nze neegulira mu katale ebintu byange bampeera na mu damage faaji nze sobola kugula nnyanya mu supermarket obusobozi nga mbujja neefumbira wano nze sira mu ziwoteri za Museveni kumpa butwa naye n'ennyanya ngulira mu faaji kakali ngoleeta Akon City bumugera kuba mu zi supermarket zinnyambe ki nze itongwa waabwe zinnyambe ki nze yeekolera mubazimye supermarket zinnyambe ki ezo ssente zemwagala oteeka mu Akon ale zaalikoze nnyo mu malwaliro zaalikoze nnyo mu education zaalikoze bitya naye mwagala kubba ttaka ly'abantu mu Museveni asiimyawe Akon ssente azimbeko ekibuga ziwe Bobi Wine kale ziwe Bobi Wine kuba naye tujja ffe tukyezimbire tusonda akizimbe kuba ye amanye ennaku yaffe Akon amanye ennaku yaffe bwe Akon agenda kujja aleeta enkula gwekulanya emyaka 37 kati bwe Akon yagenda ogireeta omusenego Akon yagenda okutuzimbira amalwaliro nga gwe tuwa emisolo togazimbye Akon yagenda otutera eddagala mu malwaliro nga gwabba omusolo togazimbye n'obatunuulira
n'obatunuulira abajjegga nze bwe njogera nga muga nti yeekolera akozesa olulimi oluvoola nze nabagamba ndi musajja muganda ntambulira mu kugereesa kaakati Akon City n'otunuulira ono omukazi alina akenyinga ak'enkima eyagaye mu mbwa ya Museveni eyavudde ekitiibwa ky'embwa Judith Nnabakoba mbuye minisita wa land omuntu atagwande yadde okukola kazambi mbuye minisita wa land awaddeyo ekyapa mbu Akon agenda kujja kuzimbako kibuga. Akon akulaakulanye bannayuganda mwe mulemeddwa okulaakulanya. Akon ssekinnoomu ajja akulaakulanye bannayuganda mwe mulemeddwa okulaakulanya. Of recently nalaba mbu bawola investor center zizimba eddwaliro ly'e Lubowa be bamuwola ate investor nobaga kale eddwaliro lirungi ligenda jjuna bannansi kubajja mu bulwadde then lwaki tukulaakulanye gana agaliwo ne tugateekamu eddagala omanyi Museveni n'abajjegga be bakuba engalo mu Museveni azimbye eddwaliro. Museveni azimbye eddwaliro tumwebazeeko Museveni azimbye eddwaliro lyawa Museveni lye yazimba ani yabaga nti eddwaliro kizimbe ne bw'ozimba eddwaliro nga litemyanga muntu nga temuli ddagala era teribeera ddwaliro. Walabyeko omuzikiti omutali mikeeka na kuruhani ogwo teguba muzikiti kibeera kiwoolo ekisooka muzikiti ziba kuruhani na mikeeka na katuuti imamu agenda kuyimiryanga ebiba tebiriimu tegubeera muzikiti. Ekkanisa erina okuba mu Bayibuli n'obutebe mwemwe ekyengera wali olufula nga temuli nnyama lufula etaliimu nnyama ebeera lufula n'obatunulira mu Museveni azimbye amalwaliro omutali ddagala ebyo yazimba bizimbe ate era ne mu kubizimba yali tatulumiddwa nti abizimbe yamanya nti we wano walina okubbira ku ssente z'eggwanga abalimbe ndi nsaasanyiza obuwumbi 5 nga nsaasanyiza obuwumbi 2 obwasatu n'abukuba ku mabega. Kakati mbu Akon City muwadde Akon ettaka bwazimbeko ekibuga gaggadde nga Kichoncho yagoba abantu ku ttaka wano mu Lusanja. Kichoncho obuchoncho yagoba abantu ku ttaka wano mu Lusanja mulumiriddwa Akon mwagala tuzimbira bizimbe bibuga mwagala tuzimbira swimming pool tuuge mwagala tuzimbira supermarket faasula n'amakaya mwagala tuzimbira supermarket tuzigulemu ki sente ezigulamu tuzijjewo nga n'ennyanya tulya faaji mwagala tuzimbira supermarket era mukirabye nga mmwe mutulumiddwa nnyo nti Kichoncho mu Akon yagenda otuleetera enkulaakulana ng'olwokuba azimbi supermarket naye supermarket engasa akinza nakyalina nawe ensula kubanga ettaka lyange mwalitwala nga muyita mu Kichoncho. Ennyumba yange mwagisuula kapoloti kange nali ngulidde mu bulumi nga n'akasente nakajja ku kyeyo akayumba ke nazimbako mwakasuula today nsula ku mifulejje nsula ku street ate mwagala kundeetera supermarket nze asula ebweru nina obusobozi obugula mu supermarket zasula ebweru nina obusobozi obugenda mu Akon City nga nyambala na sapatu ng'oluusi ne sapatu sigirina tambulira mu bigere. Akon City asikaali ananzikiriza okuyingira mu Akon City sisuubira obanga ajja kuba ndaba nga sisaanidde olaba buno obubaala bwammwe bu Freedom City temutatukkiriza kuyingira nattangira ate nga tetuba tulina oluusi naffe twegombye okuyingirayo kale tulambule bulambuzi wemubbira ssente zaffe z'omuyiwa omusolo naye ne mutugaana tosaanidde kaakali mu Akon City ffe mwasuulira ennyumba ffe mwabbira ebibanja byaffe ffe mutajjanjaba tugende ne poliyo waffe mu bigere mu Akon City tunakkirizibwa. Kakati Akon City talina weegenda kutuyambira situgyetaaga kyali kya buvunaanyizibwa nnyo ne mutuddiza ettaka lyonna lye mwatubbako ne muyiwa ennyumba zaffe nga muyita mu Kichoncho era ne muzzaako n'amayumba gaffe bino ebya Akon City gasiya buloolo butwa malaaya busaggwa tebirina kye bitwongerako era temuddangamu tuddiikaalirako nabagamba nze nkozesa oluganda luli olwewaffe mu kyalo ndi musajja muganda yenze kikomeko yeekolera n'ebyayitongwa balimpadde
nkozesa oluganda oluzibu okunnyonnyola n'abagamba nze bwe mbanyiga ekiwundu kikwatiramu ddala kiyiramu ddala omunnyo kikale. That's why nkozesa ebigambo bye nkozesa mwe ne mubiyita okuvuma. So nga nze mba nsomesa mwe mwabaki abalina entondo be batagala kugambwako, abatagala ssomesebwa, abavuma n'abasomesa bammwe nga nze yeekolera NRM ne Museveni ne Muhoozi ne banno n'akabinja kammwe akababbi Sali Musale n'abalala muli njula nfudde. Ngesawa yammwe etuuse mugambe yeekolera yatugamba, Bobby yatugamba, Lumbi yatugamba, Gundi yatugamba nga sitikyasoboka. Tudde tubibagamba mugamba tuli basiru twogeza njala tukola ki? Isaac Muteeri ow'Emmamba nkutumidde muganda nga agambye nnoonya kumanyika. Eriyo omuntu atamumanyi muto wange Isaac, eriyo atamumanyi erinnya yeekolera wakyali atalimanyi. Nakufuna dde okumanyika. Kakati okumanyika okwo kwenjagala okukozesa obulungi kubeeko kyekugatta ku ggwanga. Manyikiddwa taata, weebale nnyo kusiima, nange nsiimye nnyo, weebale kukimanya ekyo. Koni City n'eri ekijega sitwagala kumanya, sitwagala kuddamu kutujejembukanirako, sitwagala kuddamu kutujejembukanirako. Mukitegedde? Muleke okutuwuddiikaalirako, okutujejembukanirako, okutusiriwalirako nga mubba ssente, nga mufunyeyo abantu ab'amaanyi, muba celebrities, mubajje tubakubira engalo. Omanye ennaku zino, manye ennaku zino waliwo project eri mu kupikibwa bagiyita Muhoozi project. Muhoozi project baagala gipika nga bayita mu bantu abamanya bano bali kasaba kumanya nti oyina erinnya bamanya osobola okupromotinga Muhoozi project. Kacovula bakozesa bano baleeta ba Akon, baleeta baani buli omu ow'erinnya baagala bamwekwateko nga baba nga bakimanya ate ye Muhoozi alinga omufu omulambo ogwafedda. Wano mu Buganda tugamba lubaale w'omulamu tasamirirwa. Omuntu omulamu asobola okweyogerera ebirungi by'anaakolera eggwanga, asobola byonna okubyogerera. N'agamba nze bwe najja kuwa president ngenda kukola bweni. Muhoozi kyatasobola kakati alinga eyafedda, otherwise senga abadde teyafadda yali badde yeeyogerera. Muganda we yagambira nti lubaale w'omulamu tasamirirwa. Byebyo bye bagamba, lubaale w'omulamu tasamirirwa. Kakati olwaleero mu Muhoozi asamirirwa busamirirwa. Banoonya buli muntu ayinawo kulinnya kutunnya otutonotono mbasobola okutunda Muhoozi project. Ojja kwesanga nga ne Akon Muhoozi project olunaamala okujja nayonoona ssente zaffe ez'omiwa omusolo n'azimba ekibuga nga balimba nti azimbye ku ssente ze. Ng'agamba kakati abannayuganda muli balungi nnyo, baagala nnyo, munjagadde, ne gavumenti yammwe nnungi nnyo, era bannange Muhoozi naawe oli mulungi nnyo. Bamuleeta kutembeeta Muhoozi project. Naye njagala mbakakasa ebigambo bino. Waliwo abaana bakwano bange balingeyo mu Eagles production, bakadde bange Mr. Semakula, Jeffrey Lutaya, Nono Stan, Ronald Mayinje yasalawo okuweereza ba Stan. Bayimba akayimba twakutegedde. Kakati nammwe njagala mbategeeze nti Gundi twababuuse nammwe eyo Gundi. Akon project simanya Akon City Muhoozi project yonna bagireeta ku promoting Muhoozi project. Otherwise fe bannayuganda twetaaga Muhoozi project wano mu Uganda. Ne bwe nkomaawo bannange kiki sikoze yokka nkibakoze naye wennaawummulira nga kyonna nkibakoze. Niwunzika mbasuddemu akatwewungu kubanga obwongo ndeka mbutankudde muŋŋendeko mpola akatimba buulidde wadde sikanga mu ndabika ey'obuntu mweraba.